enjuki zitabukidde aba NRM wali erwengo tubadde tugenza recording omukolo naye embeera yeeyo tubadde tulina kamera nga 16 enjuki zize ne zizingako eno kamera ne zigyetooloola ziganya okuvaawo ngenda kulaga vidiyo eno wabula nkusaba esokolaite bampeta hands banaye kamera bwe baba agibbye tugenda gikomyawo naye mutulinde tumale shootinga lwaki mubikola ebintu bino lwaki mubikola mutuleke tukole mu mawulire agaliwo aba NRM mu bitundu by'Elwengo omukolo ogwabadde gwategekeddwa gwabadde gujjuddeko ab'ebitiibwa byonna ba minisita ne ba MP Beyo Saidi wabula nga enjuki zisazeeko abali ku ground batugambye nti abakulu emizimu n'emisambwa Elwengo si misanyufu n'akamu. Njagala ombulira mu comment section yawe ddala kyeki ekiyinza okuviirako enjuki okusalako. Abamu ku bakulu baddusiddwawo nga enjuki zitabuse ziruma ono zaagala kubanga ziruma n'oli zisoose kusangira kamera y'omuntu omu ne zigisalirako ddala neba nga tekyalina kiraba okukanda nga zitandise ogenda abamu ku bantu. Njagala osubscribing ate tulabe enteekateeka endala. We mwagala okuzinira kuzina enjuki temutya njuki tusooke tuzireke oba tuzine kati edda mwayagalanga kuzina ng'obudde buweddeko ensonyi naye jjajja Museveni yeebale omuntu ozinira w'oyagala. Thank you so much. Thank you so much. Katuline ababaka wa parliament ne ba ministers bave mu lunch ate tukomeyo for phase 2. Abayimbi baji bakyali Okay, today the AR tubadde tugenza recording omukolo naye embeera yeeyo tubadde tulina kamera nga 16 naye mu zonna enjuki zize ne zizingako eno kamera ne zigyetooloola ziganya okuvaawo banaye kamera bwe baba agibbye tugenda gikomyawo naye mutulinde tumale shootinga lwaki mubikola ebintu bino lwaki mubikola mutuleke tukole kamera ene bwe ya Baba TV. Kakati ebya okukwatibwa okw'omwami ayitibwa Half London wali mu South Africa nabyo wuuno Umaru Kiseka awangala naye ayina kyabinyonyoddeko naye muwe mukadde awo mu maaso. Enjuki zitabukidde aba NRM. Half London mukwate yawedde. Half London bagenda mukwata bagenda kumudeportinga ekyo kikirizibwa kigaane. They are in talks with the government of South Africa. Tafairi nga kubeera asayiramu yawe bwaka bwasi talina fayiro mu home office ekyo twakitegedde. Half London awedde ezo yazirya banga ne receipt tugirina ne sente zebakasembayo kumuweereza zirina. Jeno weggulu yawako Umaru Kiseka sente ekyo kyonkimanyi bakujjene lindako. It is esente zebasindika nga 14 zizino wano. Reference number ya Western Union is MTZN SUR 334 SFA 6. Njirina yino. Mubuze nti mondo yakusindikide ku sente. Sorry, muhumuza yakusindikide ku sente. Umaru Kiseka ko bamuwera sente. Ekyo nkyogedde mba wadde reference you can record that. Gena maaso n'okuvuma. Naye mwe mugenda kugwa eddalu olunaku lumu ekyo nkibabuulira. Oŋŋambye nkolera mukamaawo era mukamaawo ampa ssente ne risiiti ozijjeeyo. Lwaki okwata ebyama bya bakama abo biteeka ku media? Ekyo kyekibuuzo. Ogambye ogenda kukwata Half London anaazina takumba. Lwaki omulabula? Lwaki omulabula bagenda kumukwata? Mulowooza tetutegeera? Mulowooza tetulina magezi? Ebyo mubyogeredde emyaka emeka? Bagenda kukukwata myaka emeka? Mwagezaako okunnumba ka gurupu kammwe konna nga bo buloga bw'NRM bwonna ne mbakuba ne mbaleka bulere nga mbakunkumudde bwe nti Kasuku n'abawa amagezi ti mmwe mumufuula ow'amaanyi mumwesonyiwe ne mugezaako okunneesonyiwa ne nkuba bakama bammwe ne mbaleka bulere bwe nti
bakama bammwe toilet bimotoka bya toilet paper biyingira State House protest vote kabuna mawanga mujiwulira ebyo febye tubagamba buli kaseera temugenda kutwejjamu paka ngegwanga eryo literedde ekyo nkikubuulira ebyo byonna musobola bikola we munsiriikirira we munjogerako yonna mufiirayo nkubuulira bakama bammwe batuuza meeting ezo zonzimanyi bulungi nnyo oba mulowooza tetubimanyi ne propaganda bwe yatandikira oyo afulana ne bamukutte twamanya ku meeting ezo ekyo nkikubuulira omusajja sikiki nga balama mulya buli sente z'abasajja naye ate message etambula obasajja gavumenti bagitwala kiki ne mukomawo mukomyewo n'oyo propaganda ow'ekisiro oyo mwamukoladde emyaka gyandi kulimba giri emikadde Bobi akolera mu 7 Babi bamusanze mu State House oyo ye propaganda gwe mukola ku bantu be mulemereddwa mugezezzaako biganye eno revolution temusobola gizikiza ekyo tukibagamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebbanga lyonna buli we mugezaako mufiira mu firimu buli we mugezaako mufiira mu firimu musajja omukulu ayimiridde bw'ajjayo lisiiti n'omuntu ogumulinga nga baaluuni alinga gwe bapikamu omukka omuntu ogumulinga endomola zino zikapipa ez'omu byalo mbuyino lisiiti ogirabye lisiiti ate mukama wammwe gwenkolera lwaki mukwata ebyama bya bakama bammwe okubiteeka ku media kitegeeza byenkola byonna bigatta ku bakama bammwe then lwaki mujjayo ebyama bya bakama bammwe oba mulowooza tetutegeera fe tubakwata ate twakwata wabi omanye ekizimba kyebagamba kiri ekikutta wabi munoonya omumwa gubuze bwe mugezaako zikiza onoolinga ameruka muzikiza onoolinga ameruka mukutte musibye mukoze byonna biggweddeyo wallahi kigavumenti temusobola kitaasa ekyo nkikubuulira temusobola kukita muli mu luzi ekyo nkibabuulira buli we mutwewala